nenga mugamba mutya bitambula bitya byonna gye muwangaalira ku bizinesi zammwe ez'enjawulo wamu ne mawanga ag'enjawulo mwebale kubanga mukwasaganya ensonga ez'enjawulo ezikwatagana wano na wali bampita Kfash Uganda straight out of DXB Uganda to the world okugezaako okubanga ntudde n'okugezaako okubanga ntambuza ensonga ez'enjawulo moso in entertainment industry world over. Mu kaseera kano era mba nzikusogezaako okukwasaganya ensonga ez'enjawulo wano na wali nenga tuwera kubanga tukwasaganya kasavu kanyama kyogera kusookera ku mwana mulenzi Alien Skin Alien Skin ono alina ebintu byakola yabadde ku live recently nabayo nagezaako okukwasaganya ensonga ez'enjawulo kalabi atemyetemye emmotoka ye Mad Max oba ate kati agenda gifuula ki bannaye ku luno this time round ono omusajja atazannya naye live yeyo yavuddeyo na clarifying nagezaako okuba nga ategeeza abantu nti agenda kuba nga holdinga concert oba nga ateekayo show gye bayita the return of Champion Gudo nga mukyagendereddemu okuba nga ayamba family ya Champion Gudo omuli maama we bakulu be oba baganda be omuli Amacha Swaba Champu wamu n'abalala beeko nga babakwataganirako from the ghetto nabo babatuuzeeko n'abalangira which is very good era twakisanyukidde and congratulations upon that Alien Skin nange ng'omuntu I will afford whatever I can era nga ngerako okugula ticket to support of course family ya Champion kuba mwana si kirungi ate era si kyakabi n'embeera gye bagezako okuba nga bangwaliramu naddala muzeeyo kuba mwana kirumira ddala bwe tuyetatawo n'omwana Champion Gudo ne byavaayo n'agezaako okuba nga ayogerera abantu kugamba alina engeri gy'akolamu statements ezitakwatagana toba nga tomanyi mwaka gwazaalamu mwana wo n'oba nga tomanyi na myaka mituufu mwana gy'alina okitegeera sisiwaanira amannya g'omwana amatuufu agamanyi kugamba waliwo okubuzaabuza n'ekiro yakituwa ekyokwebuuza nti ebbanga lino lyonna omwana ono lyabadde ne Alien Skin ng'agezaako okuba atambula naye amulabirira mu mbeera ez'enjawulo okusinziira wa mu butuufu gye yajja omwana ono bwe yali afaanana nakati bw'afaanana essaawa zino okubanga omusajja ono tabaddewo ebbanga lyonna just a mere talking of a bursary ku ssomero n'evaayo omusajja nejja n'emwerusaayo nayina n'atandika okubeera mawulire ayogera kino ayogera kino just a bursary of which tomanyi bursary eyo egenderako biki yes omwana bamuwadde bursary ogera medika bwetisa omukube ku ssomero buli bursary erina ebigenderwako just byaba bakusazeeko ku bisale bya mwana kubanga tagenda sasula bisale kyagenda kuba asomera bwereere bate bisigadde oba olina okuba nga obisasula obanga gwe kennyini obyekwasaganyiza okugeza ebitabo by'omwana tebajja bimuwa kino nakino nakino naye omwana abadde mu mbeera ng'ali supportive ng'alina kitaawe taata bamuzaalire Alien Skin naye n'ogezaako okuba nga oyagala just kino ekintu okuba nga okijjawo which is not good. I think wali badde nnyo omusanyufu nnyo n'onoonya n'omusajja oyo Alien Skin ng'ogera n'omukwata mu ngalo n'omugaa taata for the minute time lyobereddewo mutabani wange mu butuufu ndaba akyuse mu bintu bingi era nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala rather than okuba ng'ogezaako ate ogamba ng'ogeze ku poliisi ofunye reference simanya Alien Skin omuvunaana gwa child abuse simanya biki child abuse what wali omwana gwe abeera mu child abuse ng'anyirira nga Champion Gudo wanyirira muzeeyi mulimu ebintu ebimu by'oteekeddwa okukola nga bijja myaka gye naye kennyini sorry to say this balina gwe bakigamba munnamawulire omu naye naye muzeeyi weeremererwa kubanga ku myaka gy'oliko kyasule wa maama we essaawa zino omukazi yakulemererwa okubanga omukwasaganya mu mbeera zonna nga omukazi obateekeddwa omukwasaganya kate ofunye abakuyamba ku baana ate bogezaako okugumibwa otwala otya omuntu ku poliisi abadde n'omwana almost eya nga yamulabirira yamuliisa yamutambula yamwambaza yamugulira ekizigo yamusala enviri yamukola buli kimu where have you been all along kyogamba muzeeyi obadde tolaba amawulire obadde tolawulira nti Champion Gudo erinnya litambula libadde livuga lwaki ovaayo mu kaseera kano so ekintu kino waliwo kintu omuntu akiri ababega tanaba kutegerekeka naye wali kiri kyamazima galwawo okutuuka nakyo era kijja kuzuuka eri amabega wa bino byonna ebikolebwa omwana Champion Gudo okwamuza mu mbeera gyeyava just lwaki oba totuula wansi n'otunuulira embeera gy'okulyetinga eri abantu mwekulyetinga hatred ez'enjawulo ezitateekereka anaidde naye ate musikati kikyofu essaawa zino oba mu mbeera zino zonna zigenda mu maaso okubanga amoresing posts z'oteekayo
ne Instagram account, Twitter ne Facebook. Bwebyo nabo bikole what and what na efe twagala omwana mutubulira omwana wajali matugambe alika wempe yabadde postiyo nene kawempe takola ki tetunnamula basema matugambe wa mama wa mama tunawamula mwana kati sinze ndoza nawe oli musajja ate omusajja omuzadde atayagala ennyo abaana be. Nze mbadde nkusabanga omusajja omuzadde gwe MC Katisi oteeke ennyindo mu bikwatako more so in your family ove mu biri ebirala. Because I've never seen you guys know nti nawe wafunye omwana wuno omuyambye ate nga nawe olina ababo. Nate alien skill alina ababo but avude nagezako kubanga yamba omuntu omu. Champion Gudo si abadde awo nti oba abadde atambuza ekibiina kya family nti oba abadde bamulabira kuva bwolaba abaana nga balaba ba fresh kid nti baali batandise okwekola bokka from the trash. Nibagezako kubanga balina we beetuusizza oba ne wabaawo abantu ababakwatirako ne batuusa we babatuusizza then ayo taata we n'avaayo n'ajja n'akiyingiramu. Ate nga tuzze tulaba twagale tugane nti abaana bonna be bazze abazadde ne bajja oluvannyuma ng'abaana balina ka success ke batuuseeko ne bakiyingiramu end results ziba nnungi. Okitegeera. Yes, fresh kid bamuwa basale era yagenda n'asoma oluzungu afuuwa okufaako obufi but kino kirekawo talenti. Kwa tukirize tugane ensoma yaffe si eringa ey'abazungu nti oba sporting fresh kid nti mwana is a very good rapper kyekigenda okuddirira bagenda mutwala ayongere okukuguka mu music ayongere okumanya toni kimu ateekeddwa okuyimbira music wanyumira abantu ayige ebivuga ebyenjawulo production ebintu bye bamutunuzaamu kagala naakola nga akola ne talent yekula n'atakoma kuyimba yekka ng'asobola okuproducinga music asobola okukola ebivuga ebyenjawulo. Kyekyo kyokka abazungu kye batusinga. Naye wano era olwamujali bamuzza mu theory ali mu kuwalabuka essaawa zino. Takyalina wawaawulikika. Felista the superstar. Lakiraining essaawa zino kuba nti bambi yagezaako okuba nga asalira Champion Gudo basale which is very good and okay. Era Felista toteekeddwa kwenenya ku kiki wakola kubanga naawe olinga yali avuddeyo nga ogezaako okusupportinga muganda wo. Okitegeera. So I think nze ngamba twali badde tufunayo amasomero wano nga mu ggwanga lyaffe Uganda go gali okusupportinga talent rather than okutwala talent ate muzikutogera kubanga okubanga okutogera talent z'abaana muba supportinga nga they are somewhere ate ne mutuuka somewhere ne muba kutogera naye nga tebakyalina kye basobola okwekolerawo. Then I saw fresh kid Felista over here fresh kid limba kino osobola okuwulira ne bw'aba alufulumiza essaawa zino they are nowhere to be had. Kyolwa ensonga tugezeeko okulowooza wabye tukola. Alien kyabadde akola kusaawa zino kulaga mwana oyo kkubo sigezaako kubanga amuteeka mu trash oba si kubanga amuteeka mu mbeera etamwagaliza kyetulina okumanya n'okutegeera. So Alien Skin Wamaza, I salute you. Oba otageza okuteekayo kivulu oba kyo yonna yonna nga yakusupportinga Champion Gudo abantu bagezeeko okuba nga bayimiriramu naawe era bagezeeko okuba nga bakusupportinga. Yes, mu mbeera zonna tulina kwekwatira wamu kubanga bagamba agali awamu ge galumenya. Bona bagezaako kikuba stunt biki ebyo byonna bibaawo but at the end of the day twagala ssente. Twagala ssente ffe ng'Abannayuganda tebirina kye mutugamba. So sigala kuba asuka wano sigala Kaifa Uganda akumata komera mpeera